Mukama yeebazibwe nnyo. Olwaleero oyinza okuba nga mbayigiriza ku Zabbuli esooka mpaka ku Lwomukaaga. Zabbuli eno ekoma ku nnyiriri 6 zokka, naye nga Zabbuli eno erimu okubikkulirwa kw'Omwana wa Katonda omutuufu nga balina okuba nga bafaanana. Yes, bantu bangi nnyo balowooza baana ba Katonda naye ekituufu kiri nti tebabikkuliddwa, ekituufu kiri nti nga bwolina okufaanana ng'Omwana wa Katonda. So Zabbuli eno ennyiriri zino 6 zokka zituwa ekifaananyi. Mabega wano bayigiriza ku Zabbuli 23 ng'eraga ekifaananyi kya Mukama waffe Yesu, nga tandika egamba Mukama emisu bange nange seetaage nga. Kale nno Zabbuli esooka eraga Omwana wa Katonda omutuufu, omulokole omutuufu bw'alina okufaanana. Gwe yagamba nti walokoka wakkiriza Yesu olina kufaanana ng'eno Zabbuli bw'eyogera. Mukama yeebazibwe. Katusabe tutandikire. Mukama tukwebaza olwakadde kano k'otuwadde okuba tugenda gabana ekigambo, tukoola Omwoyo Mutukuvu jangu otukulembere kanzeeve ogulabisibwe. Ekigambo kyokka ky'obadde oyagala kubanga kiyitawo leka kituuke ku mitima gy'abantu, kibakwateko, kitukyuse mu linnya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mukama Katonda akuwe ekisa kwena obugumiikiriza okuba nga omalayo obubaka buno bumpi nnyo ne bulimu amakulu mangi. Wano ku Chosen twabagamba nti bingi bye tugenda okuba nga tuyiga, so tugenda kutunula Zabbuli eno, tugenda gigenda mpola mpola mpaka ku nnyiriri olusembayo. Etandika egamba Zabbuli esooka nnyo esooka, alina omukisa atatambulira mu kuteesa kw'ababi, newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abalina ebibi, newankubadde okutuula ku ntebe z'abanyooma. Alina omukisa, taweereddwa buweebwa mukisa. Bayibuli etandise egamba alina omukisa. Aluwa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Atandikira awo nnyiriri ngambye eziri 6 zokka, tugenda kusoma lumu mpola mpola nga bwe twongera okuba nga tudeegenga buziba olunyiriri olwo, era nabisa Omwoyo Mutukuvu yongera okuba nga akubikkulibwa ate abeere nga akujjukiza ebigambo bino. Kubanga omusizi bw'asiga ensigo olumu zigwa ku mabbali g'ekkubo, naye kino ekigambo ky'ensiga tekigenda ku mabbali g'ekkubo mu linnya erya Yesu. Bayibuli etandise tugamba alina omukisa, kitegeeza nti ono Bayibuli gwegenda okwogerako olunaku olwaleero si wakunoonya bunoonya mukisa, olede omukisa agulina. Waliwo ebintu by'okola mu bulamu nga bikuleetera omukisa, waliwo ebintu by'okola mu bulamu nga bikuleetako ekivume n'ekikolimo. Kankuwa ekyokulabirako mu kuyamba abantu kulimu omukisa gw'amaanyi, si gwa kusabira. Ate mu kudisipayizinga abantu oba kubanga oteeka damage ku bantu, katugambe ojjamu embuto, waliwo ekikolimo ekiri awo, si kyakusabira busabizi. Lwaki? Kubanga oledde oba okoze ebireeta ekikolimo. Nawo okuddayo ku mulamwa batugambye alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Kitegeeza mu nsi muno mulimu okuteesa nga kw'ababi, mulimu okuteesa nga tolina kubaamu, mulimu emboozi z'otalina kutuulamu ng'omwana wa Katonda. Bw'obanga walokoka, bw'obanga ogamba oli mwana wa Katonda, ogenda mu bwakabaka bwa Katonda, ekiseera kituuse obe nga tokyasobola kutuula mu mboozi zonna. Ekiseera kituuse obe nga tokyasobola kuwuliriza puroguramu zonna. Ekiseera kituuse obe nga tokyasobola kufollowinga biguruupu byonna oba pages ezimu ku social media. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekiseera kituuse weeyawule. Batugambye nti alina omukisa atatambulira mu kuteesa kw'ababi, newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abalina ebibi. Kitegeeza nti waliwo enkiiko ezimu, waliwo miitingi ezimu eziyinza okuba nga zaaba abalina ebibi nga batudde bateesa okukola obubi, nga batudde bateesa ebintu by'okwaka, nga batudde bateesa ebibuuzo ebitawaanya omwoyo gwo, ebikwambaza amafuta g'otalina kubeeramu ng'omwana wa Katonda. Naye nga bw'oyimiriddewo, batugambye atakola atya? Newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abalina ebibi. Kitegeeza nti abalina ebibi balina ekkubo lyabwe batambulira, naye gwe ng'omwana wa Katonda tosannyadde okuyimirirawo, olina kudduka mbiro. Waliwo ebintu by'olina okulengera, amaaso gaffe gano manyigo gatambula sipiidi, n'obikoonako eriiso limu n'ofubutuka misinde for the sake of your soul. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Oyo tagenda kubanga aweebwa buweebwa mukisa. Batugambye nti omuntu ono olwedde omukisa agulina kubanga atambulira mu ntiisa ya Katonda. Tatambulira mu kuteesa kw'ababi. Ababi bwe bateesa ebintu byabwe tabitambulirako, ate n'okuyimirira mu nkiiko zaabwe tazituulamu. Mukama yeebazibwe. Ono yayawulibwa, yeeyawula, yategeera value ye. Batugambye newankubadde okutuula ku ntebe z'abanyooma. Kitegeeza waliwo ezo entebe era abatuula, wali abateesa ebintu nga bya rebellion. Mukama yeebazibwe. Ng'omwana wa Katonda olina okubikkula ebintu mu bitegeere, olina okumanya omukisa guvaawa. Guva wa Mukama, guli mu bantu, guli mu minisita wo, guli mu ani omukisa gwo?
guva wa Katonda. Bw'obanga omukisa guva wa Katonda mukwano gwange ekika ezimu zinnyuke, sigaza Mukama. Effujjo ly'ensi eno tojja likola ki? Tojja kulisobola. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Newankubadde okutula mu nkiiko z'abo abanyooma batugambye batya? Tugende ku lwokubiri, twaba kutambula mangu nnyo. Batugambye naye olwokubiri lugamba naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa, era mu mateeka ge mwalowooleza emisana n'ekiro. Nti omuntu ono alina omukisa atatambulira mu kuteesa kwa babi, newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abalina ebibi, newankubadde okutuula ku ntebe z'abanyooma. Naye waliwo naye takoma kubanga tatula mu nkiiko z'ababi, takoma kubanga tayimirirawo buyimirizi, takoma kubanga tatula mu ntebe z'abanyooma. Naye Bayibuli etugambye nti amateeka ga Katonda ge gamusanyusa. Kitegeeza nti ayina ebirala ebimusanyusa. Tagaana bugaanyi kugamba sijja kuwuliriza music w'ensi, naye ayina music omulala gw'awuliriza. Tagaana bugaanyi n'agamba nti sijja kubanga mpuliriza show zino, sijja kulaba buzannyo buno, sijja kulaba kino, sijja kuwuliriza wano. Naye ayina ebirala ebikola ki? Enjiri yemusanyusa. Chosen generation yekola ki? Yemusanyusa. Batugambye naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa, era mu mateeka ge mwalowooleza emisana n'ekiro. Olunaku lwonna tukaningamba ne Mukama, lwaki mbeera nkulowoozaako buli kaseera? Buli kaseera olowooza Mukama, buli kaseera olowooza ggulu geyeena, olowooza bantu kuyingira ggulu, olowooza buli gw'osanga n'otunuulira oli abamwakirako gwe ng'olowooza n'ogamba ekalera omuntu ono tamanyi Mukama. Nga gw'olowooza bya Mukama, buli gw'otuna olowooza Mukama. Abali mu nsi abatambulira amakubo amabi, buli gwatunula amujajinga, ono tali beautiful, ono talina kabina, ono talina kino, ono si mugagga, ono tansinga. Abeera mu ebyo buli kaseera. Naye gwe buli gw'otunuulira ogamba kale ono anaayingira eggulu, ono anaasobola okuyingira obwakabaka bwa Katonda, ono yakkiriza Yesu, ng'olowooleza mu bya Katonda. Bayibuli etugambye nti mu mateeka ge mwalowooleza emisana n'ekiro. Amateeka ga Katonda ge galuwa? Amateeka ga Katonda kye kigambo kya Katonda, ye Bayibuli. Amateeka ga Katonda tegasukka ku Bayibuli yokka, n'ezo instructions Mukama z'akuwadde z'otannaba kugondera. Ago gonna amateeka ga Katonda. Etteeka lya Katonda lyakugambye, n'agamba leka kino, leka obupale n'obuleka. N'agamba oyo musajja muleke n'omuleka. N'agamba guno omulimu guleke n'oguleka. N'agamba lino ekkubo lireke, lekerawo okuyomba n'ogulekerawo obusungu n'obuleka. Oyo omuntu batugambye amateeka ga Katonda ge gakola ki? Ge gamusanyusa, atanakuwala ng'ategedde nti omuntu atalina kutambulira mu butuukirivu n'obutukuvu. Waliwo abalokole abali ku maggwa, nga Musumba Tom bw'atera okutusomesa. Abalokole bali ku maggwa, n'abeera ng'okola obutuukirivu n'obutukuvu ali ku bonkenke, alinga gwe bakako obukake. Tebumusanyusa, wabula atya kugenda mu geyeena, ensonga lwaki atambulira mu butuukirivu n'obutukuvu, agezaako bugeza. Naye ono batugambye nti amateeka ga Katonda ge gamusanyusa. Tujja kugenda mpola mpola. Batugambye naye alifaanana ng'omuti. Tugenze ku lwokusatu, nnyiriri 6 zokka lwe tutuuse wakati. Bagambye naye alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa kumpi n'ensulo ez'amazzi ag'obulamu, ogubala ebibala byagwo, ogubala emmere yagwo. Bayibuli ezimu zigamba ebibala byagwo, ogubala emmere yagwo mu ntuuko zaayo, era amalagala gaagwo tegawotoka, na buli kyakola akiweerwako omukisa. Okirabye? Omuntu ono Bayibuli etugambye afaananyizibwa ng'omuti ogwasimbibwa ku nsulo ez'amazzi ag'obulamu. Omuntu ono afaananyizibwa ng'omuti. Kitegeeza nti omuntu atambulira mu mateeka ga Katonda, oyo Bayibuli gwe tugambye nti agalowoolezamu emisana n'ekiro. Bwe tuddayo ku lunyiriri olwokubiri tugambye nti mwago mwalowooleza emisana n'ekiro. Kitegeeza ne bw'aba ali ku buliri bw'alowooza Mukama. Omuntu atali mu Katonda ne wabeera ku buliri bw'alowooza zonto. Ali mu Mukama aba alowooza Mukama, yeebakira mu Mukama, awummulira mu Mukama, yeebaka amaze okusaba. Ali mu byensi yeebakira mu zonto, yeebakira mu bifaananyi bikyafu, yeebakira mu mboozi za bwenzi, yeebakira mu bugwagwa. Abamu basula mu maloogi, abalala basula mu biduula. Naye ono alowooleza amateeka ga Katonda emisana n'ekiro. Bayibuli etugambye alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa ku nsulo ez'amazzi ag'obulamu. Kyenjagala obagamba nga abaana ba Katonda, ekigambo kya Katonda bulamu, ekigambo kya Katonda kiramu ate era kikoze nga bwe kyawandiikibwa mu Ebbulaniya 4:12. Nti omuntu akirowoolezaamu emisana n'ekiro akitambuliramu aba afuna bulamu. Era Yesu yagamba bino ebigambo bye mbagamba bweki bulamu. Era ekigambo kya Katonda tokitwala just like that. Ekigambo kya Katonda bulamu, kiramu ate era kikoze. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekigambo kya Katonda bw'ekikola kireeta obulamu obwo. So ono batugambye nti olw'ekigambo kya Katonda kino, olw'okutambulira mu mateeka ga Katonda, okutambulira mu kigambo kye, agenda kubanga afaanana omuti ogwasimbibwa ku nsulo ez'amazzi ag'obulamu. Lwaki? Kubanga ekigambo kya Katonda kimuliisa. Omwoyo wazimba mulamu mu nsi ey'omwoyo si mufu.
era batugambye nti omuntu ono agenda kubala ebibala mu ntuuko ze. Kitegeeza nti oyinza okuba nga mukwano gwange otambulira mu butuuki n'otukuvu naye ng'ebiseera bye tebinnaba. Oluusi oyinza okuba nga otambulira mu mateeka ga Katonda naye ng'olaba wakyaliwo ekikyagaanye ng'ebiseera tebinnaba kuba nga kikutuka. Ogenda okulaba ekibala tekinnaba kujja bulungi, ekibala ekyokuyombeka tekinnaba kujja bulungi. Gwe sigala ng'onywa, sigala ku nsulo ez'amazzi ag'obulamu, sigala ng'osoma ekigambo kya Katonda, sigala ng'osaba. Mukama Katonda agenda kukusumulula, agenda kujjako gwe omuze ogukulemeddeko, agenda kukuyamba. Lwaki? Kubanga oli muti ogusimbiddwa ku nsulo ez'amazzi ag'obulamu. Tova ku nsulo ez'amazzi ag'obulamu, tova ku kigambo kya Katonda, tova mu ssaala, tobivaako. Kati ate omulokole atalowooleza mu kigambo kya Katonda, atasimbiddwa ku nsulo ez'amazzi ag'obulamu, ye agenda kufaanana atya? Bayibuli etugambye nti era amalagala gaago tegawotoka. Ani yenna eyasimbibwa ku nsulo ez'amazzi ag'obulamu amalagala ge tegawotoka. Lwaki? Kubanga afuna ebibala, abifuna nutrients okuva mu nsulo, emirandira gye giri mu nsulo. Olina okuba nga ng'omwana wa Katonda onnyiikidde mu Yesu, olina okuba nga ofiidinga okuva ku Mwoyo Mutukuvu. Mukama waffe omulungi ebazibwe. Tugenda ku Lwokuna. Bayibuli etugambye ababi si bwe batyo, naye balinga ebisusunku empewo bye zifuumuula. Mukama Katonda batugambye naye tulabye omuntu atambula mu mateeka ga Katonda bw'agenda okubeera, naye Bayibuli etugambye nti naye ababi be baluwa. Kati gwe omanyi buli muntu alina standard ye ey'ababi, naye Mukama Katonda bayita babi be batagondera biragiro bye, be batatambulira mu makubo ge, be batalokoka. Okulokoka kitegeeza kukyuka. Buli lunaku yalokoka. Buli bayita abalokoka yasooka mwaka ku mwaka, myaka 10, myaka emeka. Mukama yeebazibwe, takyuka. Batugambye nti n'ababi si bwe bali. Ababi balinga ebisusunku empewo bye zikola ki? Empewo bye zifuumuula. Ebisusunku bye birwa? Ebisusunku bye biva ku nsigo ennungi ab'emikwano. Bwe baba bawewa, omanyi naffe tuli ku lugali, Yesu atuwewa, amanyi okutuwewa, n'asooka afuumulamu ebisusunku era agenda kwewa ggyemu ababe. Bwe baba bawewa, mukwano gwange, ebisusunku bivaako ku lugali ne bifuumuuka, empewo n'ebitwala. Naawe oli bw'otyo. Lwaki? Kubanga ebisusunku temuli substance. Ebisusunku biri solid, tebisimbiddwa, tebirina mass, tebizitowa. Naye omulokole oyo annyikidde, oyo asoma ekigambo, omwoyo oguba guzitowa ku lugali asigalako, tafuumuka nga bisusunku. Bano abatatambulira mu Mukama, abatambulira mu kibi, abalinga ebisusunku empewo bwefuuwa bweti ng'efuumula, kubanga mu ye temuli kantu, Mukama taliimu, temuli Mwoyo Mutukuvu, afuumuka bufuumuse n'ava ku lugali n'agenda n'agwa eri. Bayibuli tugambye nti abantu abalina ebibi, ababi si bwe batyo, tebalinga bali. Naye balinga ebisusunku empewo bye zifuuwa. Olemu okubeera bw'otyo mu linnya erya Yesu. Olemu okubeera ku bisusunku bino, olemu okubeera ebisusunku, osigale ku lugali mu linnya erya Yesu, ng'otambulira mu butuukirivu n'obutukuvu. Olwokutaano tugambye ababi kye baliva balema okuyimirira mu maaso, okuyimirira mu musango, newankubadde abalina ebibi mu kkuŋŋaaniro ly'abatuukirivu. Azire mu nsomo lunyiri luno. Ababi kye baliva balema okuyimirira mu musango, newankubadde abalina ebibi mu kkuŋŋaaniro ly'abatuukirivu. Tubuza lunyiri lumu olw'omukaaga tumalirize. Mukama waffe omulungi ebazibwe. Ababi balina olunaku lwabwe olw'omusango. Mukwano gwange, olunaku lwabwe olw'omusango weeruli olw'abo balina ebibi. Olemu okutuuka ku lunaku olwo nga mukwano gwange okyalina ekibi kyonna. Batugambye nti ababi kye bali kukola ki? Okuyimirira mu musango. Kitegeeza waliwo olunaku olw'omusango, newankubadde okubeera ki? Newankubadde balina ebibi mu kkuŋŋaaniro ly'abatuukirivu. Kitegeeza waliyo ekkuŋŋaaniro, at the end of the day waliyo enkomerero ya buli kintu kyonna ky'okola. Waliyo judgment day. Judgment day egenda kuba ng'ekuŋŋaanya abantu. Abatuukirivu balina ekifo kyabwe bagenda okukuŋŋaanira, bambazibwe engule. Abalina ebibi nabo balina ekifo kyabwe kye bagenda okukuŋŋaanira, bambazibwe engule zaabwe nabo. Mukama waffe omulungi ebazibwe. Engule y'omukeyeena, gw'alina ebibi, gw'aganye okutukula, gw'aganye okutambula ne Mukama waffe Yesu, gw'aganye okugondera Mukama. Batugambye naye ababisi bwe bakola ki? Balinga ebisusunku empewo bye zifuumuula. So mukwano gwange gwe nkusabidde mu linnya erya Yesu obeere mu kkubo ly'abatuukirivu, mu kkuŋŋaaniro ly'abatuukirivu. At the end of the day oleme okubeera mu
mu kuŋŋaaniro ly'ababi kubanga bbi enkomekero y'ekibi kufa. Bayibuli tugambye olw'omukaaga nga tumaliriza nti kubanga Mukama amanyi ekkubo ly'abatuukirivu naye ekkubo ly'ababi liribula. Kubanga Mukama amanyi ekkubo ly'abatuukirivu naye ekkubo ly'ababi liribula. Olunyiriri olusembayo lunyino lutegeeza ki mukwano gwange? Nti Mukama Katonda amanyi ekkubo ly'ababi, kitegeeza nti Mukama Katonda yalungamya amagenda g'abalungi sababi. Mukama kubanga amanyi ekkubo ly'abatuukirivu, abatuukirivu Mukama yagenda okubalungamya, agenda bakulembera magenda gaabwe, agenda bakubira ekkubo, agenda kubakuuma, agenda batekako obukumi kubanga bali mu kakubo akafunda, kubanga bali mu kkubo ery'obulamu. Naye ababi ekkubo lyabwe Mukama agambye talimanyi. Lwaki? Ekkubo lya Mukama agambye liribula olw'ensonga bali mu kikubo ekigazi, bali mu kikubo ekya Setaani, kirimu emitego mingi, kirimu agannya, birimu ekizikiza, ne gy'olaga tolabayo. Ogenda olowooza gy'olaga walungi mukwano n'ogwa mu gunnya nga tolaba. Naye ekkubo lya Katonda ye yaliteekateeka. Yamanyi ogenda okusanga omukisa, yamanyi ogenda okusanga divine connection, yamanyi ogenda okubalira ekibala, yamanyi buli kimu kyonna Mukama yakiteeka mu lugendo luno olufunda mu kakubo mw'olina okuba ng'oyita. Nkusabidde mu linnya erya Yesu akakubo ako Mukama akakulage era okatambuliremu, kubanga Mukama amanyi ekkubo ly'abatuukirivu olw'ensonga yaliteekateeka, naye ekkubo ly'ababi liribula. Ayi mukwano, Sitaani muyaaye, Sitaani mulimba. So bwe tutunira Zabbuli eno esooka, olunyiriri olusooka mpaka ku lw'omukaaga nga Zabbuli eyo weekoma, tuyigamu ebintu bibiri nti waliwo amakubo abiri, waliwo ekkubo ery'obutuukirivu, waliwo ekkubo ery'okufa, waliwo ekkubo ebbi. Ekkubo ery'obutuukirivu Mukama waffe Yesu yaliteekateeka mw'olina okutambulira. Mu kkubo eryo olina okuba ng'ofollowing instructions ng'omugondera, kubanga batugambye alina omukisa atambulira mu kuteesa kw'ababi. Okirabye? Olwokubiri lugamba naye amateeka ga Katonda ge gamusanyusa. In other words, following instructions eziri mu Bayibuli n'Omwoyo Omutukuvu z'abamuwadde. So waliwo ekkubo lya mirundi ebiri kye tuyize mu kino ekyawandiikibwa kyaffe, ekkubo ery'abatuukirivu n'ekkubo eryabo abalina ebibi. Ate bagambye alina omukisa omuntu, tebagambye nti pastor, tebagambye nti bishop, tebagambye nti omuweereza wa Mukama, bagambye omuntu. Kitegeeza omuntu, kitegeeza omuntu yenna. Omuntu yenna alina omukisa. Omuntu atatambula, kitegeeza yenna asalawo omukisa guno agulina. Si bya pastor, si bya bishop, si bya kadinali, si bya paapa, buli muntu yenna omukisa guno kyenkanyi. Ffenna tugufuna kyenkanyi mukwano gwange. So nekyo kitongedde okuyigamu nti kyenjagala okwogerako ekirala nti waliwo olutalo oluyinza okuba nga luli wabweru, naye waliwo olutalo luli munda mu ggwe nga waliwo bikulwanyisa munda mu ggwe nga byagala ate okuba nga bikuba obwakabaka buno obwa Katonda nga biva munda mu ggwe. Ebyo nabyo olina okukola decision osalewo bulungi, oleme kuba nga weewaayo eri ebintu ebyo. Babula egamba omubiri n'omwoyo byolekanya olutalo. Omubiri gwina gwe byagala n'omwoyo gwina gwe byagala, kubanga otegedde ekituufu ekyokuba nga okola ki? Okola ng'omwana wa Katonda. Ne batugambye naye amateeka ga Katonda ge gamusanyusa, kitegeeza nti togenda kusanyukira ebyo eby'omubiri bye gwagala. Ebibala ojja kugenda olwesoma mu Ggalatiya 5 kuba birimu ebibiri awo, kukkirira wansi ojja kola ebibala eby'omwoyo, olabe n'ebibala eby'omubiri byonna biki biri awo, ojja kuba ng'obisomako bitegeere bulungi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. By'ogenda okubala nga otambulira mu mubiri weebiri, by'ogenda okubala ng'otambulira mu mwoyo byonna biri awo. So batugambye amateeka ga Katonda gamusanyusa era mwago gakola ki? Galowolereza mu Bayibuli ezungu gamba he delights in them and meditates. Meditation kubanga kubeera ng'ofumiitiriza ekigambo kya Katonda. Tolina kukisoma busomi, naye olina okukisoma n'okifumiitiriza okuba ng'osobola okuba ng'okiyingira ebuziba. Otherwise osobola okuyita mu Zabbuli eno nga bwe tugiyiseemu n'otapikingamu kantu, oba n'ogiyita kungulu nga togitegedde. Naye bw'ogisoma mpola mpola n'otasoma ng'opapa just kubanga olina okusoma chapters 10 olunaku nga bwe wakola endagaano oba nga bwe wayogera, naye n'osoma leeta ku leeta n'otegeera, bw'otyo bw'osimbibwa ku nsulo ez'amazzi ag'obulamu. Batugambye ekigambo kya Katonda kino akirowoolezaamu emisana n'ekiro, emisana n'ekiro. So omuntu ono emisana n'ekiro akula mu nsi ey'omwoyo. Ayimikwano Mukama Katonda bakole bulungi, tugondere Mukama Katonda waffe. Zabbuli eno esooka egiraddeyo ddala obulamu bwa Mukama waffe Yesu, kubanga Yesu amateeka ga Katonda ge gamusanyusanga, ge yatambulirangamu emisana n'ekiro, ye muntu yekka ataakola ku kibi. So oba ng'oyagala okutambula nga tolina kibi kyonna, ono gwe weetaage yakola obutuukirivu ate nga yabukolera ggwe,
okuba ng'otambulira mu butuukirivu bwe. Bw'ajja n'atuula munda mu ggwe akyusa obulamu bwo n'oba nga tolafuubana okuba nga otambulira mu butuukirivu, wabula ye nga obutuukirivu abukola ng'asinziira mu ggwe. Mukama yeebazibwe nnyo. So bw'obanga mukwano gwange obulamu bwo tebutedde bulungi, osobola okukomawo ennyumba ya Katonda, osobola n'okomawo ne weenenya. Bw'obanga toli mulokole, osobola okuwa obulamu bwo eri Yesu, n'ojja n'oloboka n'owona ekibambulira ky'eggeena, n'owona ekkubo ly'emagombe, ekkubo ery'okufa, n'otambula ne Mukama waffe Yesu, kubanga akwagala nnyo, yakufiirira, ate buli kimu kyonna yakusasulira. So mukwano Mukama Katonda abanjagalire, abampeera omukisa, ate tunasinkana omulundi omulala nja kubanga nyongera okubasomesa ku Zabbuli ne Bible study tujja kubanga tugitwaliramu wano ku Chosen Generation. So channel eno gyetaaga subscribing okwonekadde, bw'onaakikola ekyo ojja kubanga ofuna notification tulaba ntaddeyo video. Ebyokwega ebiri wano eno bingi, ate nga oyinza obutasobola kubifuna mu bwangu ddala ewantu walala wonna. Yes, n'ekirala kinyagala okuba nga njogera kuba netugenda kuzimba obuweereza buno ku ground. Kama yatugamba okuba nga tubuzimba, ndibanga Mukama Katonda ayagala kubanga funa ekifo wasinzira okubanga sumula abantu be. So tuli mubanga tunoonya sente ez'okugula ettaka lya Chosen. Waliwo enamba mu comment awo esooka, osobola okubanga ogikozesa ku mobile money. Waliwo link era mu comment esooka, bw'ogikonamu ojja kulaba link ojja kutwala direct ku WhatsApp group ya fundraising, obenga otwegattako mukwano gwange ku mwana wakulungamiza. Kinaba kirungi nnyo obeera ekitundu ku mulimu omunene guno Mukama gwagenda okubanga akola. Mukwano Mukama banjagalire, tusinkane mu video eddako mu linnya Mukama waffe Yesu. Amina.